Bano be balimi b'e Kalangala abeegattira mu kibiina kyabwe ekimanyiddwa nga Kalangala Farmers Association nga bakonkomalidde ku kkooti e Masaka oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti omusango gwabwe gwe baaleeta mu kkooti nate si gwabadde gwa kuwulirwa ng'omulamuzi wa kkooti UDSK Tirima bwe yali agulaze. Kyokka kino kyajja abalimi enviiri ku mutwe oluvannyuma lw'okuba nti okuwulira omusango guno kukandaaliridde so nga ate embeera yaabwe yeeyongera kuba mbi ate nga n'ensimbi ze bafulumya olw'okutambula nazo zibeekubya mpi. Nga bayita mu pulidaabwe Kalule Ahmed Mukasa, bano bategeezezza ng'obweya bwe bunaatera okubagwa ku ntumbwe olw'okwewuba ku kkooti nga mpaawo kiramu kye bajjayo. Bali awo tebakyalina maka, tebalina we balimira, basula mu bibaawo ku myalo. Tekinyuma nnyo ng'omusango gugenderedde ebbanga ddene. Kitegeeza abantu kubeera nga tebalina we basula, tebalina mmere, bali mu mbeera ey'obunkusiiri. So kyetaaga buli kaseera emisango egy'enkula giti janguwe. Nze nga puliida of course okutambulira obusa kinyigamu naye n'akola kiyogwe mulimu gwaffe. Ono agamba nti kyandibadde kya bwenkanya omusango guno okuggibwa mu ddiiro. Abamu ku balimi abazze mu kkooti bategeezezza nga bwe bali mu mbeera enzibu kyokka nga bakyeyongera okusaasaanya ensimbi olw'okujja mu kkooti. Tutambudde empunda nnyingi naye tugenze okutuuka wano ng'omulamuzi batugamba nti ali Arua taliiwo. Anti tunnange entambula tetuva tuva wala bwe tetukira essese tusomoka nnyanja okujja eno tekakozesa ezikuleeta n'okulya n'ezikuzzaayo. Buli we tujja bongerayo tetumanyi nsonga lwaki omulamuzi tabeerawo. Entabwe musango guno eva ku Bidiko okulemererwa okusasula bannannyini bibanja ku ttaka kwe yasimba ebinazi. Bo bapuliida babawawaabirwa ssaako ne kampuni ya Bidiko tebalabiseeko mu kkooti era nga ne kaweefube w'okwogerako nabo yagudde butaka. Okuwulira omusango guno kwakuddamu nate ng'ennaku z'omwezi 19 mu Desemba w'omwaka guno. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joeria, amalindirire. This is Kingdom TV.